bw'olaba munywanyiwo akuwa amadambula gwe ng'omanya nti waateeka wajjudde. Omukono gw'embuzi, ebisugalu oba kale ebikunta by'ensiri byayaanirwa nnyo naddala okwa ddumbi. N'omuddo gw'omu lusambu naye kano akanyomero ko mulowooza tekayaayaanirwa kubanga ebyokuyiga bingi ddala. Ssaabalambye obukuruzi bwa Martin yabagamba nti ebyokuyiga njolo n'akifunza eyo hashtag olulasangeye. Olwaleero kansomese ekisoko kino amakulu gaakyo okwogera olwa Ssenkoole. Okwogera olwa Ssenkoole kisoko bwe nkugamba nti oyogera olwa Ssenkoole, omusajja ayogera olwa Ssenkoole, amakulu nti byayogera tebikutuka, tebiggwa, tebikoma, abeera ayogera olutakoma olutaggwa. Lwe lwa Ssenkoole. Ssenkoole oyo no Mumbowa, yali Mumbowa mu Buganda wabyafaayo wa Lugave. Ssenkoole yeyo kyanga abatiitiizi mu lutabaalo, wabangawo olutabaalo abo abatabaazi ababeeranga abatiitiizi yabookyanga. Kale yabeeranga n'olufuuzi. Olufuuzi luno lwe lubugo olukuma omuliro. Kale ng'omuliro gubaako akadde konna nga gwe bw'oba ogezaako okutya nga bakwokya. Olw'okuba nti olufuuzi olwo lwabanga n'omuliro nga teguzikira, kale n'omuntu ayogera olutaggwa kye tuba tugamba nti ayogera lwa Ssenkoole. Oluki? Olufuuzi. Njagala nnyo ebintu ebyo bibeere nga bitebenkera butebe mu biseguusi by'emmeeme zammwe ate era munabigamba abaana baffe n'abazzukulu. Nze Munnabusiro awangaale Sseggwanga.